Wewa buterevu abalabi abalungi abasemero TV kitwagala obaniza olunaku olwaleero nate omutesitesera omwanjuzi wa programu yo eŋŋansi obunkenke 22 Frank Kitiibwa lyerinnya era ntuuse ku nsonga ezo zennyini ezikutta akati weewaawo eziriko ebibuuzo bingi mu matu ga bannayuganda. Olunaku olwaleero twagala tutunuulira embeera y'omuliro. Omuliro gufuuse omuliro gwakookya ssettendekero asinga obukulu oba obunene mu Uganda, Makerere University. Ekizimbe Ivory Tower. Abaffe bannayuganda baagala okumanya kiki ekiviiriddeko omuliro mu bitundu ng'amasomero, amalwaliro, obutale mu Uganda. Ekisinga okwennyamiza oba ekisinga okuleka bannayuganda nga tebamatidde y'ensonga poliisi gyekwatamu ebintu ebikwatagana n'omuliro. Bbanga ddene omuliro bwe gubaluseewo mu bitundu eby'enjawulo ng'amasomero, lipooti ezo tezikubwako kyamulubaale. Lunaku olwaleero njagala tuddeyooko emabega. Abaffe bw'obanga waliyo 28 wano mu Uganda era nga wali muntu asobola okutegeera ensonga nga bwe ziri, tojja kwerabira. Maama, taata, senga, muganda w'oyo ku baana abajjiira mu ssomero erya Buddo Junior, abaana wakati w'emyaka 8 n'omwenda. Munaye ekyo kyatuleka walanga bannayuganda, kyawaawaza amatu, kyennyamiza bannayuganda. Olunaku olwaleero njagala tukube tooki mu masomero ng'ago. Waliwo essomero ly'e Masaka, nalyo abaana bajja era newankubadde nga waliwo engeri y'okunoonyereza, naye era abantu abaafiirwa abaana baabwe mu nsasagge oba mu busambattuko ak'omuliro akaaliwo e Masaka taleka bannayuganda nga tebamatidde olw'abantu abo abasobola okuba nga batuusa ku baana ekintu ekifaanagana bwe kityo. Naye ngenda kuyisaako katono mu masomero ago, oluvannyuma nsooke nkukubira ettooki mu ekifaananyi ekirene eky'amasomero gano agamu naddala ago agawawaaza amatu ga bannayuganda. Olunaku olwaleero njagala nkubulire nti mu 28 essomero lya Buddo lyenkugambye Buddo Junior eryakwata omuliro. Tulina essomero erya St. Jude e Nakasongola, eryo lyajja mu February 2016 olunaku nga 21. Olunaku olwaleero tulina amasomero mangi agaze gabeerawo nga gwokebwa mu mbeera efaanagana bwetyo. Tulina Mbalala High School, eryo nalyo lyakwata omuliro mu 2016 omwezi gw'okutaano. Tulina essomero lye tuyise Maza Manjeri Primary School, ekirinnya wali ebweyogerere, eryo lyakwata omuliro mu 2017. Tulina essomero lya Weldon College Mbalala, eryo lyakwata omuliro mu mwezi ogwa May ng'omwaka 2015 era nalyo ne lisaanyizibwawo bya bukadde ne bisirika. Tulina Wairaka College, eryo ly'Ejjinja, sayidi z'Ejjinja, mu 2019 jjo ly'abalamu, nalyo lyasirika bya bukadde ne bisaanyizibwawo. Tulina essomero eddala lye tuyise St. Bernard's Manya SS Lakai, eryo nno jjo ly'abalamu wano 2018. Munange biki ebyaliwo ebyo? Eryo ge gamu ku masomero St. Bernard Manya SS Lakai agaasigala nga bannayuganda tebategedde era nga tebamatidde olw'ebyo ebyatuukawo. Naye olunaku olwaleero njagala tutandikire ku ssomero lya Buddo Junior nga tujja tugoberera ebyo ebizze bibaawo, kubanga kyekimu ekikangabwa ekyaleeta bannayuganda okwebuuza kiki ekitakoleddwa singa omuliro guba gutuuseewo ku masomero okutaakiriza abaana. Nkugambye abaana wakati w'emyaka 8 n'omwenda, omuntu yeebuuza abaana nga baba bakyali bato, abaana 19 baasirika. N'okutuusa kati tevangayo poliisi oba omuntu yenna okubaako kyalumiriza ku ki ekyaviirako ekisolo ky'abaana ekya Nassolo okujja omuliro. Lunaku olwaleero njagala nkuzeeyo abaana bangi amannya ngalina, ngenda kukuyisizaako mu bamu, naye ekikulu ne bwe nkuyisizaamu wabula ekyo ekikangabwa tekiriva ku mitwe gy'abazadde, ku mitima gy'abataata, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, kwebyo ebyatuukawo okwokya abaana myaka 89 ne kisirika. Poliisi n'okutuusa kati tevangayo kunnyonnyola na kulaga ekyaviirako omuliro. Kati neera tweyongere ku nsonga eyo, essomero ly'e Masaka St. Bernard Manya SS Lakai, ekyo ate nakyo kyali kirala, abaana 10 ne basirika
mu muliro bya bukadde ne bisaanyizibwawo. Abayizi bakwatibwa nga kyekuusa nti balabika balina kye bamanyi ku ekyo ekyaviirako omuliro ogwasaanyaawo essomero eryo. Abaffe abasirikale, mulimu omusirikale omukuumabyalo, mulimu omusirikale wa poliisi, abamu ku abo abaakwatibwa era nga bateeberezebwa okubaako ne kye bamanyi. Naye ebyo byonna byonna bikoleddwa weewaawo, naye ate ensonga lwaki omuliro gwokya ebintu bino teguvuddeeyo kubanga gukola ki? Guvuunulwa. Ebitongole ekya poliisi ekizikiza omuliro bw'otunula mu lipooti eyakolebwa mu 2008 nga kyekuusa kweza ensonga lwaki essomero lya Buddo Junior lyajja, kigamba nti ebizimbe ebimu bizimbibwa bubi, ate n'amasomero nti waliwo obugayaavu ng'abaana n'abo abakulembera abaana oba batwala abaana, katugeze nti abasomesa omuli bawadeni ab'ebisulo by'abaana nti tebalina kye bamanyi ku muliro. So ne bagamba nti kyabulabe okubanga ku ssomero tewali asobola kulwanyisa muliro singa guba gubaluseewo mu ssomero. Abaffe ne twebuuza nti kiki ekyakolebwa. Wano poliisi etugamba nti waateekebwawo campaign eyasasulibwa gavumenti, amasomero ne galondebwa 50 n'okusoba ag'obwannannyini n'aga gavumenti bayigirizibwe engeri y'okulwanyisa omuliro, era singa omuliro guba gubaluseewo basobola batya okugwetangira. Ebyo ne bikolebwa. Abaffe poliisi egamba nti waliwo n'obunafu obulala nti enzimba y'ebizimbe emu si nnungi, nti emmotoka ezitaakiriza omuliro ziyinza okulemesebwa okutuukayo okutaakiriza omuliro. Ebyo byonna byogeddwa, naye twagala okuzuula kiki ekisibukako omuliro guno. Masannyalaze, beerabiddeko ettaala, wabadde waayo ky'ebisasiro samweya ne bivaako akabaate kano akookya abaana. Ebyo byonna byonna tukyabyebuuza. Olunaku olwaleero njagala kujjukiza Munnayuganda nti kiyinza okuba nga kikyali wa neighbor, kiyinza okuba kikyayokyezza Buddo, naye nga tomanyi kikijja sayidi awo ku kyalo kyewammwe. Era njagala awo tuba twebuuliza nti tukoze eki nga Bannayuganda okulaba ng'omuliro guno teguddamu kusaanyaawo baana, teguddamu kwokya bayizi. Obutale bwe nnaakuleetera lipooti y'obutale ojja kutya. Obutale bwokeddwa, tulina senti bali ku ddembe, ebwayiise kyafuuka baana baliwo nti buli mwaka bwe kiba tekibaddeewo olwo buba bujulizi. So twagala okutunuulira nti embeera eyo esobola etya okwewalika oba okuziyizibwa, kubanga kyabulabe olunaku olwaleero singa kizuulibwa nti Makerere ebintu ebikwatagana n'abo abaali basomeddeyooko oba empapula z'obuyigirize zasaanyiziddwawo, essuubi ery'okubizaawo liba ttono. Newankubadde ng'akakiiko akafuga yunivasite nga tutunuulidde Vice Chancellor Nawangwa asuubizza nti abo bonna abayitako Makerere tebaggwaamu maanyi, nti ebipapula byabwe tebyajjiiridde, naye ate tayogedde ku ebyo ebyajjiiridde mu muliro ogwo ogwabaluseewo. Abaffe twagala okwebuuza nti kiki ekigenda okukolebwa, obunafu obw'omuliro buli luddawa? Awo njagala okugambira nti olwaleero guleme kubeera mulimu gwa gavumenti, naye gubeere mulimu gwaffe ffenna okubanga tumanya okwetangiramu omuliro. Ate okusinga byonna, we wabaawo ekkobaane ku kwokya ebintu bino, ebitundu bino, ogwo omuze mubi nnyo era nkivumirira, era twongera okugamba nti kibeereko ekkomo, kubanga kayinza okubeera akagenderere ne kavaako ebitundu bingi okwokyebwa, ate ebintu bingi. Makerere University ekizimbe ekyo kyekikola ebyafaayo ku ssettendekero, naye ate kyayokyeddwa mu ngeri etategeerekese, ate era nga tusuubira nti nakyo kiyinza obutafuluma, kubanga emyaka gino gye nkusomedde 2017, 2015, 2016, 2008 n'okutuusa kaakano tewannabaawo lipooti eyesobola okulaga ensibuko oba akabaate we kaava omuliro okwokya ebyobukadde saako n'obulamu bw'abantu obutagenda kuzikawo. Njagala okutegeeza nti obunkenke 2020 tugenda kukubuulira ensonga ezitadde okutya mu matu g'Abannayuganda wano ku Smile TV UG wokka we tugenda okubanga tukusoosowaliza ebyo, newankubadde nga Bannayuganda bayinza okubanga babijjeemu essuubi, naye ebyakolebwa tebiriva mu byafaayo bya Uganda. Munnayuganda alaba Smile TV, naawe atali Munnayuganda naye ng'ogoberera, tukwebaza bwebaza, ate tubeebaza okwongera okusaasaanya amawulire ga Smile TV okutuuka
ku muntu asembayo mbasiibudde